Ndizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Poliisi etaddewo etteeka ekkakali eri ba tiktokers bonna egenda kuba nga ebavunaana. Poliisi etaddewo etteeka ekkakali. Tteeka ki poliisi lyetaddewo muganda wange ali eyo? Kutegeeza gwe atannakuba ng'osubscribinga genda mu maaso subscribinge, sharinga, commentinga, likinga gwe mukwano gwange ali. Baganda bange bali e Bulaaya nammwe mbanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku UG Updates TV. Poliisi erangiridde okuba nga evunaana ba tiktokers bonna bonna era ewadde ensonga n'etwala okuwoninga n'okulabula ba popular tiktokers. Agamba police spokesperson omwogezi wa poliisi Kituma Lusoke agamba nti nno lipooti yonna enaafuluma oba kontenti yenna anaafulumizibwa ng'avumirira omukulembeze Yoweri Museveni saako n'abakungu abalala bagenda kuba nga bavunaanyizibwa. Era ewadde okulabula eri ba popular tiktokers nti bandibanga balina omukisa gw'amaanyi nnyo okubanga be bagenda okuba nga bavunaanyizibwa ku nsonga eno. Bagenda kuba nga bafollowinga lipooti ya abusive content nga bavuma direct President Museveni. Ng'eno yadelivalingiddwa ne police spokesperson omwogezi wa poliisi SCP Lusoke Kituma ku wiikiri days zino ng'awa statement of security update ennaggulu ku police headquarters. Agamba nti okuvuma omukulembeze w'eggwanga ow'ebitiibwa ebiyitiridde ennyo kimenya mateeka era kijja baleetera okuba nga babavunaana. Kituma ayongera mu maaso n'okwenfasizinga n'okukkaatiriza nti seriousness eno serious offense yennyini nnyini, era ayongedde maaso n'okusuubiza abalowooza nti no tetubakwate, poliisi egenda kubanga eteekawo investigation ku choices zonna eza content gwe mba mutadde ku TikTok. Era content anaazuulibwa nga avumirira omukulembeze baakuteekinga action we kinaaba kyetaagisizza, bw'atyo Lusoke bw'agamba. Bagamba nti nno bannayuganda bayitirizza okunsultinga public figures ku social media platforms naddala ku TikTok. Agambye nti nze ndi great fan wa TikTok naye neewuunya nti engeri gy'alaba omuntu omu oba ye yeewuunya engeri na gy'amiisingamu ebintu bino nga talaba ba tiktokers bateekako content avumirira bakulembeze abiwulira mu ŋŋambo. N'agamba newankubadde ajja kusaakinga ku content ono era alabe ki ekinaddako. Era agambye nti nno agenda kubanga eno ensonga agyadressinga mu bwangu bunnambiro, tagenda kubanga akyogerako bwogezi. Eno nno warning ezze nga baagala okuteekawo ensonga ey'okubanga social media bagikugira okubanga eteekako content ali abusive. Eno nga mu ngeri eno mwe muli ba tiktokers ab'enjawulo abadde beegulidde omuze ogw'okubanga balina omuze gw'okubanga bavuma gavumenti naddala aba officers n'abakungu abalala mu gavumenti. Era poliisi eyongera okuwooninga ku such actions ezinaakolebwa ba tiktokers banaagenda mu maaso n'okuexercisinga eno action ey'okubanga badisrespectinga public figures. Bagende nti mulina okussaamu abantu
abakulembeze ebitiibwa ne bankubadde muba temubaagala mutya. Kaakati kino kirese ba social media workers bonna abakolera ku social media okwennyamira kuba bagambye nti nno okusinziira ku comments ze bataddeko bagamba nti nno temujja tumalako ddembe mu nsi yaffe. Ewantu wokka we twasigalira okwogera amazima n'okwogera ebituluma ku mitima social media wokka we tusobola okuyisa ensonga zaffe ezituluma. Kati nayo we munaba mwagala okuba nga nayo mwagala ogyefuga mugende mu maaso n'okuba nga mu taking actions nga ye mwagala. Omu yavuddeyo n'agamba nti nno sibalabanga n'abapoliisi. Ky'ogamba ekitongole kya poliisi ekya Uganda mufuuse ayido nnyo weemutyo, temukyalina byakkola. Kati mulabanga zezo ensonga ze musaanidde okukwatako eziruma Bannayuganda mu bintu byonna ebigenda mu maaso n'okugwawo mu ggwanga eby'entiisa, obumenyi bw'amateeka, obuli bw'enguzi, ebyo byonna temubitunuulidde. Muzze ku buno obusonga obutaliimu. N'ababuuza nti ekivumo kireetebbwa. N'agamba nti poliisi twagala mwebereremu mukole ebintu bye mulaba ebisaanidde okuba nga bizimba eggwanga. Temubeera nnyo ayido bwe mutyo kubanga mutuswaza n'otuswaza okuvaayo okuteekako eno ensonga ku social media nti kati mugenda tuteekawo akakiiko akanoonyereza ebyo byonna kumala ssente za mubibwamusolo mukole ensonga ezizimba eggwanga. We bate bavuddeyo ne bakomentinga oluvannyuma lwa poliisi okufulumya statement eno nti ba tiktokers bonna abavumirira popular figures mu ggwanga bagenda kubanga bakolwako nga we kisoboka. Muganda wange sharinga, commentinga naye tewerabira ku subscribinga. We bale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo.